Essula ey'omwenda. Naye Sawulo bwe yali akyayogera ebigambo eby'okukanga n'eby'okutta abayigirizwa ba Mukama waffe, n'agenda eri kabona asinga obukulu n'amusaba ebbaluwa ez'okugenda e Damasiko eri amakuŋŋaaniro bw'alirabayo abantu ab'ekkubo, obanga basajja oba bakazi, abasibe abaleete e Yerusaalemi. Awo bwe yali ng'atambula ng'anaatera okutuuka e Damasiko, amangwago omusana oguva mu ggulu ne gumwakira okumwetooloola, n'agwa wansi, n'awulira eddoboozi nga limugamba nti, "Sawulo, Sawulo, onjigganyiza ki?" N'agamba nti, "Ani ggwe, Mukama wange?" Ye n'agamba nti, "Nze Yesu gw'oyigganya ggwe. Naye golokoka oyingire mu kibuga, onoobuulirwa ebikugwanidde okukola." Naye abaali batambula naye ne bayimirira nga basamaaliridde, kubanga bawulidde eddoboozi naye ne batalaba muntu. Sawulo n'agolokoka wansi, amaaso ge bwe gaazibuka, n'atalaba kintu. Ne bamukwata ku mukono ne bamuleeta e Damasiko. N'amala ennaku 3 nga talaba, era nga talya wadde nga tanywa. Yaliyo omuyigirizwa mu Damasiko erinnya lye Ananiya. Mukama waffe n'amugamba mu kwolesebwa nti, "Ananiya." N'amugamba nti, "Laba, nze nzuuno, Mukama wange." Mukama waffe n'amugamba nti, "Golokoka ogende mu kkubo eriyitibwa Eggolokofu, obuulirize mu nnyumba ya Yuda omuntu erinnya lye Sawulo ow'e Taluso, kubanga laba asaba, era alabye omuntu erinnya lye Ananiya ng'ayingira ng'amussaako emikono azibule." Naye Ananiya n'addamu nti, "Mukama wange, omuntu oyo nawulira ebigambo bye mu bangi, obubi bwe yakolanga abatukuvu bo abali e Yerusaalemi bwe buli obungi, ne wano alina obuyinza obuva eri bakabona abakulu okubasiba bonna abakusaba erinnya lyo." Naye Mukama waffe n'amugamba nti, "Genda, kubanga oyo kye kibi ekironde gye ndi okutwalanga erinnya lyange mu maaso g'amawanga ne bakabaka n'abaana ba Isirayiri. Kubanga ndimulaga ebigambo bwe biri ebingi ebimugwanidde okubonyaabonyezebwa olw'erinnya lyange." Ananiya n'agenda n'ayingira mu nnyumba, bwe yamussaako emikono n'ayogera nti, "Owooluganda Sawulo, Mukama waffe antumye, Yesu eyakulabikira mu kkubo lye wafulumamu, ozibule, ojjuzibwe Omwoyo Omutukuvu." Amangwago ku maaso ge ne kuba ng'okuvuddeko amagamba, n'azibula, n'ayimirira, n'abatizibwa. Bwe yatoola emmere n'afuna amaanyi. N'abeera n'abayigirizwa abaali mu Damasiko ennaku nnyingiko. Amangwago n'abuulira Yesu mu makuŋŋaaniro ng'oyo ye Mwana wa Katonda. Bonna abaamuwulira ne beewuunya ne bagamba nti, "Si ye wuune yanyaganga mu Yerusaalemi abaasabanga erinnya eryo? Kye kyamuleeta ne wano abasibe abatwala eri bakabona abakulu." Naye Sawulo ne yeeyongeranga okuba n'amaanyi, n'akwasanga ensonyi Abayudaaya abaali batuula e Damasiko, ng'ategeereza ddala nti oyo ye Kristo. Awo bw'ayitawo ennaku nnyingi, Abayudaaya ne bateesa okumutta. Naye amagezi gaabwe Sawulo n'agamanya. Ne bateeganga ne ku nzigi emisana n'ekiro okumutta. Naye abayigirizwa be ne bamutwala kiro ku kisenge ne bamusiriza mu kisero. Bwe yatuuka e Yerusaalemi n'agezaako okwegatta n'abayigirizwa. Ne bamutya bonna nga tebannaba kukkiriza nga naye muyigirizwa. Naye Balunabba n'amutwala n'amuleeta eri abatume, n'abannyonnyola bwe yalaba Mukama waffe mu kkubo, era nti yayogera naye ne bwe yabuulira n'obugumu mu Damasiko mu linnya lya Yesu. N'abeeranga wamu nabo ng'ayingiranga ng'afulumanga mu Yerusaalemi, ng'abuuliranga n'obugumu mu linnya lya Mukama waffe. N'ayogera n'awakananga n'Abakerenisiti, naye ne bagezaako okumutta. Abooluganda bwe baategeera ne bamutwala e Kayisaliya ne bamusindika e Taluso. Awo ekkanisa eyali mu Buyudaaya bwonna ne mu Ggaliraaya ne mu Samaliya n'eba n'emirembe, ng'ezimbibwanga era ng'etambuliranga mu kutya Mukama waffe ne mu ssanyu ery'Omwoyo Omutukuvu ne yeeyongera. Awo olwatuuka, Peetero bwe yali ng'ayita wonna wonna, n'aserengeta eri abatukuvu abaali batuula mu Luda. N'asangayo omusajja erinnya lye Ayineya eyali akamaze ku kitanda emyaka 8 olw'endwadde y'okukoozimba. Peetero n'amugamba nti, "Ayineya, Yesu Kristo akuwonya. Yimirira weeyalire." Amangwago n'ayimirira. Bonna abaali batuula mu Luda ne mu Saloni ne bamulaba ne bakyukira Mukama waffe.
Awo waaliwo mu Yoppa omukazi omuyigirizwa erinnya lye Tabbiisa, okutegeezebwa kwalyo ayitibwa Doluka. Omukazi oyo yali ajjudde ebikolwa ebirungi n'ebintu bye yagabanga. Olwatuuka mu nnaku ezo n'alwala n'afa. Bwe baamala okumunaaza ne bamuteeka mu kisenge ekya waggulu. Era kubanga Luda kyali kumpi ne Yoppa, abayigirizwa bwe baawulira nga Peetero gy'ali, ne bamutumira abantu 2 nga bamwegayirira nti, "Tolwa, tuukirira gye tuli." Peetero n'agolokoka n'agenda nabo. Bwe yatuuka ne bamutwala mu kisenge ekya waggulu, ne bannamwandu bonna ne bayimirira kumpi naye nga bakaaba, nga boolesa ebizibawo n'ebyambalo Doluka bye yakolanga ng'akyali nabo. Naye Peetero n'abafulumya bonna, n'afukamira n'asaba, n'akyukira omulambo n'agamba nti, "Tabbiisa, yimirira." N'azibula amaaso ge. Awo bwe yalaba Peetero n'agolokoka n'atuula. N'amuwa omukono n'amuyimusa. Awo bwe yamala okuyita abatukuvu ne bannamwandu n'amuleeta nga mulamu. Ne kitegeerwa mu Yoppa kyonna, bangi ne bakkiriza Mukama waffe. Awo olwatuuka n'alwayo ennaku nnyingi mu Yoppa mu nnyumba ya Simooni omuwazi wa